bigambo bibadde bya Hajjat byayogedde nga wendi maaso ku maaso yagala nga twetunulidde angambe bwati nagamba Kurana egamba eti yagala maama we emirundi esatu ogusooka yagala maama wo ogwokusatu yagala maama wo amanya ogusooka yagala maama wo ogwokubiri yagala maama wo ogwokusatu yagala maama wo ogwokuna yagala kitaawo kati gwe ssebo nondekerera mu bino byendimu nodda ku ludda lwa taatawo bwamubuuziza kyetuvudde tuseka nenseka nange ne mugamba naye tukkirize leero omwami ye wamukwatamu obujega bwentyo wamukwatamu obujega gwate munnaye emyaka emeka gye mumaze nabanga asobola ng'okyalina ne access ku byapa ebyo ne tukuba olwali awo katonotono ne twebongako Hajjat n'addayo eri gy'abadde agira nga tannaddayo mu kukyuka nga tannamisi kintu naye ali mu kufulumamu ne balinga abagamba nti ensonga zikoze eki ziwedde awe wabbalamu ne kiba ng'akawungezi k'olwaleero ku nsonga z'ewabbalamu ne twamuka bwe tutyo nga Hajjat twerabye tusese n'okuseka tukubyemu ne ku lwali etuyingira lifuti ne tudda mu parking we tubadde twapakinze ne tuyingira emmotoka ne twejjawo mu kwejjawo tulina ofiisi endala gye tugenzeemu gye saagala kugendamu nnyo into details gye tugenzeemu ko naye badde tuyitiddwamu twogeramu dakika zibadde ntono nnyo ne tuvaawo mu mmotoka tweyongerayo kati bwe tweyongeddeyo nze nemanya nti biwedde nemanya nti bikoze eki nti biwedde olutabaalo lwewa balamu ne lubanga luwedde bwe lutyo wabula mu key points nga sinagenda kubyewa wali enasa ekubya nasa n'ebirala key points ezibaddewo nti taata alagiddwa nti asobola okubeera n'olukusa olubeera n'abaana be tera abaana abo abakulu be basalawo eddembe okubeera ani ku muzadde gwalina okubeera naye singa abaana basalawo okubeera n'ekitaabwe era Haji wanaayita mu nkola entuufu ajja kusobola okuggyako abaana ajja kusobola okuggyako Hajjat abaana yaba abeekuliza yaba abeera nabo ne kiba nti abaana abakulu mwe mukuze mwetetenkanye muyiye byammwe muve okuteeka ku kitammwe olukongoolo bwe kiba nga abaana bakyaliwa Hajjat sebo mwami amesi labirira abaana bo nga bw'osobodde bwe kimunga kyonna bwe kisobola twala obuvunaanyizibwa abo bonna nga omusajja yenna bw'ateekeddwa okubeera okitegedde ensonga endala ebaddemu enkumbi eyo ebadde efuuse enkumbi mugitwale mugiteeke yalagidde omukyala mbwagitwere bannamateeka ne bekikwatako ku CID headquarters batandikiraawo then waliwo ensonga endala ebadde ey'okuba nti ba social media nti ey'okumutiisatiisa ensonga eyereeteddwa omukyalo ekitoni minisita balamu n'agamba agenda kuwandiikira bekikwatako awo lwaki nsese mujja kutegeera agenda kuwandiikira bekikwatako abatavunaanyizibwa mu guno musango tebaddamu gubeeramu eyo looza mu kooti tebataguvunaanyizibwako but of course okimanyi bulungi nti gamawulire oyagala toyagala kati waliwo abadde bakyamuse nekyo oyagala kutegeeza gwe munnayuganda gamawulire as a must you like it or not as a must gamawulire galina okukola ki kati oba oyagala oba toyagala byensonga ze z'amawulire relax tereera wummula birembe gamawulire on record galina okubeerawo oba oyagala oba toyagala gamawulire galina okubeerawo ekyokubiri si ye gwe weka omukyala alina okucomplaininga weka ku kyotayagala n'oguwasiba naye alina obuyinza obuga nti bannaye omusango gwange guno neetaaga ab'amawulire babeewo kati ako nako njagala nkababuuse muleke kukyamuukirira ne gwe bawaabidde omusibe omusango azilonga tegunnamusinga naye alina eddembe lyokulaizinga konsaani ye nti ow'ekitiibwa oba neki nti ab'amawulire balina okuba nga kukola ki babeerawo oba oyagala oba toyagala kakati mukwano gwange nga tonnaba kukyamuukirira omanyi bino twagala muyige si kwagala si kukyayisa abantu basikukola ki kubanga era mulaba ensonga zembagambyeko byonna ebibaddeyo nti amisi kintu obujega bwe bamukwata n'ebirala byonna mbyogeddeko wabula gwabadde akyamuukiridde ng'ogamba simati bijja kuva ku mawulire tebisobola omusango gujja kubeera ku mawulire ekyo nkakkana otereere omutima gwo omanye gukubeere wamu byonna ojja kubifuna oba baagala oba tebaagala mujja kubifuna kakati ne tuvaawo ensonga ne ziggwa
wapala ngabo muzirabye ku social media wabula nkujukiza osobola okuyitako ku Next Edition TV nogenda maaso nokwanga subscribinga ku kyetwandiise YouTube channel yange eyo gyolaba Next Edition TV information yenna asinga yenna mutaddeyo olwaleero gwatanabiraba nebimu ku byenneerabidde kubanga ffe yaffe betukwasa tetuyeditingamu nze nga bwe mbikutte byonna bwe mbiteekayo so si yakwekwasa mbu ate bino bibuze ate byonna nga bwe mbikutte nga bwe bibadde byonna bijja kubeeramu byonna gwogenda bugenzi nosachinga Next Edition TV obulamu ne butambula malidaadi part 2 yeriwa abunno njagala tapping screen yongerayo kubanga na wano waliwo ekinyusi kinene nnyo we wagenda okubeera ne debate yaffe y'olunaku olwaleero we wagenda okubeera ne debate yaffe enkulu mu nsonga y'olwaleero okitegedde we wagenda okubeera debate yaffe ey'olwaleero we wagenda okubeera debate yaffe ey'olunaku luno kale zibadde ziterera ssaawa mu 9 waliwo amawulire agatandise okujja ku training obutambi badde butambula ku social media leero sibadde eyo kuba mbadde nakwoyedda nga nyina okukola emirimu gy'abakama bange emirala mbadde ku mulimu in fact mbadde ku office nga nyina okukola tingisha vibes eyo mugimanyi tingisha vibes mbadde nyina okugikola ate sho nayo ekole etandike ezanye netandika okufuna obutambi obutandise okujja obutambi netandika okujja Hajjat abadde akatambi kesoose okufuna ku ssimu yange ekyaddala kabadde kalaga Hajjat mbwali ku Nasser mbu lwaki bino byogera nti byambu kubanga leero kuno sinze nebereddewo bino binasoose okubagamba bibadde bya ddala kubanga nebereddewo ebyo wa minister Balamu ebyo mukomere ekigo ebyo ku poliisi ebyo wa Nakiwala byonna ebyo mbadde mbagamba nga kubanga mbadde mbeerangawo but this time round sibaddeewo nanga katambi kazze nenkalaba Hajjat ali wano ku Nasser omwana n'atambuza bwati aka video nga kalaga kituufu nti aliwe bookera empapula ne batayipingira ka video akazzeeko okutambula mu ddakiika oluvannyuma lw'eddakiika zibadde nga 15 ku 2 kubanga oli abadde abompereza ku speed ng'oyinza okukate badde ku origino ng'oyinza ogamba yabukwata guy nga mumpereza ku origino meya abamusimana namba yange mugijje abamu ne mu inbox nga babuweereza ku meya bino wabirabye nga Hajjat abavubuka bamusazeeko wabadde kabagala kumukolako effujjo mukolako effujjo mu kusooka nga bagamba akatambi akasoose mbw alabika abadde ayagala kucupula mbu abadde mbw alina ebipapula byagiramu awo mbu byagala okucupula of course it is a public place you can't predict tosobola kusalirawo omuntu musango ayinza okubanga mukazi wattu abadde azze ku printinga mpapula ze naye abadde ne looya we naye ng'era n'entuula bw'osoma bw'osobola okuinterpretinga ng'eraga nti ensonga ebaleese si yakuggwa kati ensonga erabika ebadde yasimba entuula yonna ebadde yasimba yennyini embeera gy'abadde atuddemu kakati ne bagiraawo akatambi kenzemu okulaba ng'abantu bamusazeeko abavubuka mu kusooka nga bamukwata obutambi naye kyentegedde mu katambi kano njagala owulirize bulungi nga nze prediction yange Hajjat abateekeddwa okuba nga bakutte akatambi kano wagenza okukozeseza empapula ezo balabika be bamuvuddemu bwe wetegereza akatambi ako kiraga nti omuntu amukutte amubadde yasoose n'amubeera walakoko n'amala n'amusemberera waliwo obutambi obufulumya obw'enjawulo ng'olabira ddala nti Hajjat oli amusemberedde amuli kumpi naye Hajjat nga naye yeemagaza nga talaba nti obaani amukwata kiteekeddwa nze mu kulowooza okwange either nga Hajjat wagenza okuprintingira ebintu ebyo waliwo abamuliddemu olukwe ne babaako abantu be batadde obutambi obwo nze mu kulowooza okwange ng'olusi nga kyabadde azze okukola awo oba nga tebakyagadde
then bone bamulyamu Olukwe kubanga nkugambye abantu wabadde wakulagidde ddala nti omuntu abadde amulinga amuli okumpi era ng'azuuminga n'okuzuuminga kiregeeza either ng'abadde mu bizinesi endala bw'osoma view y'akatambi gye kabadde omuntu oyo ateekeddwa okuba ng'abadde ali best awantu awamu abadde ali best akatambi akalala kazzeemu kekokulaga oluyogaano akatambi mudde muketegerezo mujja kutegeera nti kirabika omuntu amuliddemu Olukwe oba omuntu akutte obutambi obwo abadde kumpi naye either nga bali bonna okumpi ewa Nasser because omuntu atuuka okukwata akatambi ako mu bintu ebyo ku mukyala ku level kwali bambi mukazi wattu ateekeddwa okuba ng'abadde amutambulirako oba ng'amuli kumpi awo ng'amuli kumpi nze kyovona nsinze nnyo okustikinga kwabo ku kifo wabadde bateekeddwa okuba nga balabika be bamuliddemu Olukwe ne batambuza obutambi obwo akati ekidiridde lwe luyogaano wololo abantu batandika okukwata obutambi ne batandika obutuweereza wuuyo abavubuka nga baagala kumugajambula waliwo abagambye mbu looya we kweri looya we tasobola kukola kintu ekyo looya kintu kinene nnyo ekyo tokiddamu muleke tetukyamuka bannange looya tasobola kukola kintu ekyo kibeera ng'okimanyi ekyo kyobeera ng'okimanyi looya kintu kyamaanyi nnyo nga gyenkomeza so bw'aba yesigisiddwa omusango ogwo tasobola kuzannya katemba afaananako bw'ati ekyo kyo you like it or not tasobola ekyo kyo tasobolerako ddala akuta obutambi obwo ateekeddwa okuba nga abadde kumpimpiko n'asobola okukwata obutambi obwo nga bwe buli amawulire ge tuzzeemu okuwulira ate wategedde alabika Hajjat simanya abadde baali mu kujingirira bipapula mwana nga baagala mufulumya byambu simanya biki ate abalala waliwo badde tebigatta abalala abadde azze ku printinga mpapula ze abalala simanya dduuka lye tugamba edduuka lye bwe kiba nga dduuka lye we have no problem with her ekidiridde kekatambi akazzeemu okulaba nga poliisi Hajjat kubanga abadde alaga nti ali ku ssimu ng'atidde akatambi akazzeemu ke kukola be poliisi ne mu luyogaano olungi ng'emuyisa mu wali eri is it new tax park awo naawo nga old tax park kyeri awo nga bamuyisaamu ng'oluyogaano lungi mu kibuga wano nno wensinzira okutegeeza bannayuganda nvumirira ne sekuvumirira ekikolwa ekyo I personally nvumirira ne sekuvumirira abantu mwenna abali emabega w'ekikolwa ekyo era abakibaddemu eyo si enkola gye tuyinza okunoonyaamu justice bwe tuba tunoonya justice eyo si enkola gye tuteekeddwa okukolamu ekintu ekyo on record kino nno mukitegeere for your information mwesazeemu deddiiro mwakoze byonna nze nyina ekisa kingi munda mu nze newankubadde abamu abatukolako effujjo be tebeetaaga kumanya kyovola abamu bamaliridde omusajja bamuteekeko omusango nga singa gumusinga hajjali ayinza okuttibwa okuwanikibwa kalabba oba okusiba obulamu bwe bwonna munda muggwe bw'otalibeeramu mu mutima ak'obuntu yadde olina obusungu butya naye kimu kukitukakanya obusungu obutakola nsobikeka akagambo ke bayitaako obuntu kati naawe Hajjat mukwano gwange bw'oba ng'olabira ddala nti kyokola si kituufu nga nsinzira ku live yange eno bannange tukkirize mubeeko bwe musootinga ensonga zammwe otherwise kino ekintu gwe kiraga kirabika kibi remember ti naawe omusango gwe wateeka ku musajja wallahi bwe gumusinga omusajja awanikibwa kalabba oba kusibwa bulamu bwe bwonna omusajja bwe gumusinga kino nkisaagala kubakanga omusajja bwe gumusinga wallahi awanikibwa kalabba naye nga taata w'abaana be yakuzaala abaaliko mu laavu omusajja agenda akawanikibwa kalabba ku musango gwe tutannamanya oba bituufu oba si bituufu naye bwe biba nga si bituufu omusajja yolekedde okuttibwa oba okusibwa obulamu bwe bwonna naye abaana bano be yakuzaalamu abalamu obulungi oli bagamba nti nze nattisa kitammwe so ak'obuntu ddirwe kakomawo
kwe kumugamba notunula ku baana bo bozadde n'ogamba kale katubeke engeri gye tutereezaamu ensonga eno katubeke engeri gye tutereezaamu ensonga eno katubeke engeri gye tutereezaamu ensonga eno era nammwe abakikoze banneeka ababuulire ne Kurani mugigendeko kitono nzijukira ebintu bino gye byatandikira abasajja bwe musikazi bwe yakwata Kurani nyina omusajja omusajja w'amaanyi mu Islam yaŋŋamba Hajjat bw'aba alimba wallahi Kurani egenda mwekolerako omusajja omwe Musiramu yaŋŋamba nti bwe kibanga Hajjat alimba wallahi Kurani tebagyepankirako egenda mwekolerako ekyo mulina okukimanya Kurani si kigambo si kintu kyakuzanyirako ekyokubiri olugambo olubadde lutambula nti Haji yagula abantu njagala mutegeere Haji kati bano bonna yali mu kugula media yonna yali mu kugula Kampala yonna kuche mulabye namwe ku butambi bwe mulabyeko yali mu kugula bavubuka mbasabe ekintu kimu oba oyagala oba toyagala mob justice kintu kibi efujjo kintu kibi ebifujjo kintu kibi abavubuka bangi bali mu makomera mu bintu by'ekisirusiru nga temunadda ku bantu bakoowu beera mwegendereza tobera victim ajja kwenulira muntu ajja kwenuliramu omuntu ajja kwenuliramu nze mbabuulire muve mu bintu by'effujjo eryo mukola tuleke kooti bwe kibanga embeera yaffe ekyali ku media wano mutuleke emberebere ku media naye ensonga kasiteete eyingiramu effujjo bannaye nedda awo sikola era nze awo tojja kundabawo sijja kuyimirira wamu nammwe bwe muba mugenze mu byafujjo tubeere wano ku media tukube ebiboozi byaffe abeyawulamu mweyawulemu ndi tiimu gundi naye kasita kituuka ekyokukola effujjo ku muntu okumubalako emirembe nga kooti tennasalamu musango mbeegayiridde muve ku mukyala ebyo byayagalayo ki ku Nasarodi it is a public place Nasarodi it is a public place and it is a business center buli muntu yonna wasobola okugenda so totandika kugamba mbu abadde anonayo ki okitegedde ekyo nkibabuulidde kubanga bwe tunakyogerako wano oli mukyala yadde byonna weebiri bati mukyala era muzadde yadde naye kyayagaliza omwami we ate kinene nnyo kubanga Haji singa omusango gumusinga agenda kwebaka mukomera ennaku ze zonna oba okuttibwa kyova olaba nze mu bwongo bwange ndowooza nammwe abalala bw'obaawo ensonga nga mulaba esajjuse kuba kati Hajjat naawe wooli n'abakuli ku lusegere ne mutabani we yakutambulirako tukkirize nti embeera esajjuse bw'obaawo embeera yonna esobola bannange tosobola kulwana na ggwanga teri alwanye na ggwanga n'aliwangula ekyo kyo nkibabuulira tolwanira kubeera pulezidenti teri alwanye na ggwanga n'aliwangula guno omusanga abantu bali mu kugamba abantu batanse n'okumva balowooza ni katikati ndi ku Hajjat ndowooza obalaba teri alwanye na ggwanga n'aliwangula kati guno omusango tegeera nti gwa ggwanga bw'oweepimapimamu nga togenda kusobola kuwangula ggwanga abo bakupika bali mu comment section kubanga ne mu kooti baliganye n'okujja wakirabye ekyabaddeyo can imagine ne ku kooti baganye okujja bwe bityo bwe bitandika kati gojja kuddawo bakupika olwa comments abantu baleme kuwabula naye ekintu kiri ku mawulire maama w'eggwanga bamutambuzanga mubbi bakuyisa mu Kampala lwaki teweesonyiwa mawulire because nze nkuwulya mami wange naffe tetugenda kusirika okuleka nga nawe weesonyiwa amawulire
bwe tunasirika nga gwato kyali mawulire waliwo abalowooza nti Haji si yazza omusango babalabanga abawangudde kati obola nti buli lwojja nabo boogera wejje mu mawulire nonye engeri gy'osobola nakulaba ng'okola jjo ngukola interview nga weetonda simanya bahaji abali bakuganya okujja wakola simanya netonda bahaji bange abadde banganya okujja mawulire naye munnange mbajemedde can you imagine kati tebereza ku bavubuka b'oku Nasser oba kugwa mube wa Kisekka oli kuba Nasser road oba kugwa ku mube wa Kisekka oba kugwa ku mubeeka wempe oba kugwa mubeeka mubawane Kasubi oba kugwa mubeeka uku bannange ensonga esajjuse bavubuka muve ku mukyala muleke Quran ye mwekolereko emikolo bw'aba yalimba kubanga kyemmanyi abasiramu mwenna abali wano mwakyogera ti bw'aba yalimba Quran ejja mwekolerako nga mwe temumukutteeko Quran yokka ejja mwekolerako nga mwe temumukutteeko temwetaaga na musonga muwadde lugalo bw'aba yalimba nga kituufu waliwo ebitatambula bulungi Quran egenda mubuzaako emirembe egenda mutagaza egenda mubuzaako emirembe omukazi ajja kunzika nga yeetonze Quran tebajerijjako bw'abanga alimba era Haji bw'aba yakikola naye agenda kuvunaanibwa kati ebyokuwoza musimanya mudde ku mukazi mumubuulinge mumutiizinge mumukube mumwekyangireko maama wa ggwanga ayinza okubeera omukyamu naye eriyo abamufiidingako eriyo abamulyako eriyo abamufiidingako era eriyo abamulyako yadde mu byatya kati Hajjat bw'omala okuwulira bino obutambi bwange amaze okutuukako noonya engeri gy'ogenda okusootingamu this issue out of camera obujulizi bwo simanya ebyebiwero simanya tosobola kuvayo n'okakasa abantu abamu nojja banenya olumu banenya tono n'ebinsobera omwana oba mwebakiseeko emyaka 2 ekigoye mukwe bamugirako embuzi nga kikyaliwo for 2 years ekigwe kugamba waliwo ebintu by'oleeta mu mawulire n'oleta ne ba PA bo nga mutuufu bunyiiza bantu emyaka 2 omwana natasobola kugambira mu myaka 2 wabula nafuna obwongo obutereka essuuka omusaayi kwe gwayiika n'oleeta vidiyo n'ogita nejja wano mu mawulire ku bantu abategeevu yadde kuliko n'abatategeera naye n'oleeta mu mazima ddala mu mbeera bweti weesonyiwa amawulire otherwise teri agenda kwesonyiwa amawulire mpozi nga naawe ogeesonyiye obutaala oyagala bwaki otegere nti amawulire gagambye okuyamba ate kino kankikubuulire buli lwojanga mu mawulire favor ne Katonda n'atakuwa favor eyagalwa mu mawulire wallahi billahi tallah ne bwoli oyagala otya olomanya oba owedde kino kankikubuulire buli lwojanga zebbanga lyemmaze mu mawulire gwe kasitooli bulwanga favor mu mawulire bannange nojja morova nga gwe wasose ne mawulire n'amawulire ne gakutalantukako kati mumuzanyisa kino ky'amawulire amawulire mu nsi yonna gaweebwa ekitiibwa mu nsi yonna ba Donald Trump bageetaaga ba George Walker Bush ba Junior Senior bonna bageetaaganga ba Bill Clinton basadi abe Syria bageetaaga bati Netanyahu we Israel bageetaaga ne mu nsi ziri ezedda zonna betwasoma bakola isi bonna babanga bageetaaga tozanyisanga mawulire bw'omala okuba mu tooki n'ogazizika n'obutunulamu nga mazima galabika tegakukkiririzaamu duka misinde tewetekera kibabu gesonyiwe lwakuba you have a problem tyotambula n'obusajja oba n'obukazi bw'obunoonya views buli mu kukolerako views bo tebwetaaga kugamba mazima nti media yakuzize yaganye buganya okugamba ekyabadde kirina okukakasa kwe kujja ku kooti nga naawe olinawo ttiimu ewera gwe kyogamba Haji yeyawadde abantu abazze mu kooti amafuta kyogamba yabawadde amafuta
abantu bavudde kibavudde baguze n'amamotoka bataddemu amafuta bakoze ekibaze wali nobeera ku kooti ne mu famire yo gye wazaalamu abaana n'obulwamu wadde senga ali ku ludda senga w'abaana ali ku ludda lwo wadde okuyimirira naawe kiki wakola mu famire eyo ebyo nga tuzze mazima kiki kye wakola famire eyo okubanga ddala famire ya misi kintu obuliddwayo wadde omwana wa kizibu wadde senga w'abaana bo asobola okujja okuyimirira nawe mu kizibu ekyo ky'oyitamu yadde famire eyo nojja ku kooti ng'oyimiridde bwannamunigina ng'oline buloka just omu bw'ati ne mutabaniwo bw'ati kati bimuku ebyo tukubisaamu ebituli bimuku ebyo bitweraliikiriza tikati mayors gye nkudifending mazima ddala nze olugendo nga lugenda nange kummenya ne ba exibo kale ba ex oba boyfriend ne tubula kwa ddala najja n'ayimirira naawe in camera lwaki abaagala okuyamba baagala kuyambira behind the curtain lwaki tebavaayo tozanyisanga influence muve mwoyo katemba wamwe musimanye mukoba ku TikTok sema mukoba kati muganda wange tozanyisanga kyo tuta amawulire tozanyisanga media government be bantu ate abantu be bano be bali ku media nkugambye government bantu ate abantu be bali ku media kati wabaka kulimbalimba tewabaka kulimbalimba nti olina government endala tewali government endala government befa abantu yefe tukola government ate yefe tuli ku media kati buli lwojja ku media neeta kugula bambi nolabanga waliwo ekisatambudde bulungi bambi kive mu dduka misinde Hajjat va mu mawulire nkuwegayiridde bwegayirizi kino nkisaba kulwa nze nsaba busabi va mu mawulire obujulizi bwo bunoonye kati ekintu kyekigoye ekyo ddala twandikitegedde kiba kubanga tekiri mawulire wandipanze bujulizi bwo ne tuwekangira mu kooti ffe n'emitima ntugaba ba ne kati ffena twategedde nti olina ekigoye ekimaze emyaka 2 omwana teyasobola kugambira mu myaka 2 naye yafuna obudde obutereka ekigoye emyaka 2 tugambe ki bannange tugambe ki kitegeeza nti omuntu wotuukira okujjayo ekigoye kitegeeza buli obujulizi obwenkomeredde obusinga buba buganye bannayuganda jasisoko kwese common sense tewetagana kulinda kiddako bw'obanga muli musango guli ku level ng'okya kati ate otagala na kigoye at the moment owulira ng'ekigoye bwe bujulizi kitegeeza sexual intercourse okwegatta obujulizi bw'okwegatta kati buba bumaze okugaana oba ntegerekese bulungi obujulizi bw'okwegatta buba bumaze okubula bw'oba kati otegala na kigoye so weerabidde nti obujulizi bw'obadde osobola obukola nga terinaategedde naye oli mu mawulire atojja mu mawulire abantu ne babikubamu ebituli ebyo byonna ne babinafuya n'abadde ayagala okuyimirira naawe okupangira obujulizi oluusi naye n'awulira ng'agaanayo n'omukazi atabuulirirwa n'apaana Hajjat va mu mawulire kubanga bw'ona ogavaamu naffe tujja gavaamu naye nga tonnagavaamu tetugenda gavaamu kubanga buli lwojja oyo kyabwokya nkiddamu abavubuka mwesonyiwa Hajjat muve ku fujjo oli maama wa ggwanga oli mukyala wa ggwanga yadde yanyiiza abamu naye ate mukyala ekitiibwa ky'omukyala kirina okusigalawo newankubadde nga n'ekyomusajja nakyo kirina okusigalawo muntegeste bulungi ye oli maama wa ggwanga muve mu fujjo eryo abavubuka be mujja kufiira mu byekisiru mujja kusibibwa muli makobera muvundirayo oli mukola ku mukazi fujjo teri family temanyi nti oba mukazi wo oba muntu yalowooza wazze ku mulimu oli mukola fujjo video bakukwata weetaddemu oli mukola ku fujjo omukazi ali musango gwa capital offense goli mukola ke fujjo yimu abaaki bavubuka muleke bw'abanga yalayira nga ddala yalayira ng'akutte Qur'an nze seekomu yaŋŋambye meeya temuddamu nakwerega Qur'an tebagirimbiramu yejje mwekolerako yo nga yo Qur'an ejja mwekolerako yo nga yo tewetagala kumala budde ndabye omukyala nga bamuyisa mugu imagine
nga bamuyisa mugundi nga bamuyisa mu tawuni yonna n'ababadde tebabimanyi ne babitegeera aliko n'omusirikale wano e Kampala kasita bakulabako omusirikale bamanya either oli mubbi oba oli mutujju kati ekiri mu Kampala ekisinga okutambula ennyo balowooza kasita bakulabako omusirikale n'oluyogaano lw'abantu balowoolezawo nti kati oyo abeera mubbi balowoolezawo nti oyo abeera mubbi nedda Hajjat bambi tukwegayidde va mu mawulire mbegayidde bavubuka mu mwesonyiwe omukyalo oyo mu mwesonyiwe byayina bimala akyalina obudde okunoonya obujulizi ng'ennaku z'omwezi 13 teziri wala kati bwe mutaani mukazi ali mu kunoonya bujulizi ate mutusumbuwa muve ku mukazi anoonya bujulizi bavubuka bannange tuve mu bintu by'ekisiro ebyokubeera nga tukola effujjo bikyetaagisiza muve mu bintu ebyo muve mu bintu by'effujjo tebina kye bituyamba eno media yokka emala yogera kyowulira oyagala teka public debate yo debating nga byowulira oyagala naye tokigenda beyond kutuuka kubanga ate otuuka n'okuba nti weekwata n'akatambi okkiriza bakukwate ng'oli mu kukola effujjo ku mukyala muluufa maama w'abaana maama w'eggwanga bavubuka bannange tuve mu fujjo terigenda tutuyamba tufune ebyokukola tuve mu fujjo sigenda kustandinga na muvubuka yenna sigenda kustandinga na muvubuka yenna odda mu kutulugunya notateko okukola effujjo tuleke abantu bakole kye beetaagisa bwe buba bujulizi bunoonyezebwe nga bwa ddala omukazi muleke yeetwala anoonye obujulizi bwe ali mu kwewoba na bujulizi newankubadde nga naye kyayagaliza omusajja oyo singa omusango gumusinga mind yumu abakyakitwala ng'ekyokusaaga haji singa omusango gumusinga agenda kwebaka mu kkomera obulamu bwe bwonna oba okuwanikibwa kalabba kankikuddiremu ekibonerezo ekiweebwa omusango haji gwaliko bwe gumusinga asibwa mbulamu bwe bwonna oba awanikibwa kalabba imagine omusajja gozaddemu abaana taata w'abaana bakubeereddewo emyaka 10 nga musula mugatta obuliri buli kimu nga mukikola n'oba ng'ogenda kutuuka onyumiza abaana bo nti nze kitammwe nze namutta ne bamuwanika kalabba bannange bannayuganda mbeegayiridde tukwatagane tuleke omukazi akole byakola ne tuleke ate kumusindiikiriza nnyo bannange tuleke mumusindiikiriza nnyo Hajjat va mu mawulire Hajjat weesonyiwa amawulire si ffe twakuyita mu mawulire naye ogalemeddemu amawulire gaakuzize tewali mawulire gali ku ludda lwo katoba tukimanyi ekyabadde kirina okukakasa nti amawulire gaakuganye yabadde kooti nti abantu bo balungi mu kutayipinga wano mu comment section balungi mu kutayipinga mu comment section naye mu kuvaayo direct teri n'omugoola batugenda mu open discussion muweereze request tugenda mu open discussion tugenda mu request tugenda mu open discussion naye nga nkujjukiza byonna ebitambudde olwaleero nedda ekyokukuba omukazi ekyo kyo nkiddamu ekyokutulugunya omukazi n'okumuweebuula n'ekitiibwa kye newankubadde naye alina obuzibu bwe tulekere aldo ow'ekitiibwa asinga okumanya yaba amulamula kubanga kabi yakwata Kurani n'alayira eyo Kurani tebagisinikirako mannyo tebagyemolerako tebagikola ki nze Haji omu yaŋŋamba kakutte Kurani kiwedde byonna bw'aba abadde alimba egenda kumwekolerako tobeera nti gwe agenda omumwekolerako leka Katonda yaba akola leka Allah ow'ekitiibwa asinga okumanya asinga okutegeera bye tumanyi ne bye tutamanyi yaba akola Kurani leka ye mwebonereze leka Kurani mwekolereko emikolo naye muve ku Hajjat nze kyo mbabuulidde tugenze mu open discussion ne baba leero nga ngitandise bukyali kale nkuwa eddakiika emwemu nange mbeegayiridde kawuki sebo jebaleko ebale kuweereza omanyi enjisa webale kuweereza omanyi muganda wange bw'okola ebikolobero ensi ekuboola kakati omukyalo oyo wangi sebo
Njogedde nani era osinziddewa? Oyogedde ne mwami Kawuki Frank erinnya erange lyeryo ndi mundejje wano ssebo. Yes sebo, gera maaso teesa. Kakati muganda ebulookola ebikolobero ensi ekuboola. Kati eka nkubuulira abantu omukyalo oyo tebalina fujjo lye bamukozeeko. Kubanga azze lindako bulaza oyogedde bulungi azze olina akwata kamera n'agimuteeka mu maaso n'amugamba omubbi ono bano abakazi lwakowayo batukola abasajja. Akati seba yawe fujjo liba libamukozeeko. Ensonga emu bw'abanga byakola bigenda kumuwa ebyo byakola bye bigenda omutwala mu kkooti n'omusiba bamusiba ekisooka. Ekyo ekyamawulire kye mumugaana okuva mu mawulire kyali kituufu. Naye bw'aba alina gwe yasobya kati byamuddidde bw'aba yagenda kumulubaana byamuddidde. Mushidi yes akazinalo kako taata njogedde nani ero sinziddewa? Oyogera ne Mushidi ensinzidde wano mukozi wa Nasser. Mushidi yes akazinalo kako taata njogedde nani ero sinziddewa? Oyogera ne Mushidi mukozi ensinzidde wano mukozi wa Nasser. Mushidi yes akazinalo kako taata njogedde nani ero we muting Omutema. Kakati musemeya. Gwe kennyini obadde oyogera n'ogamba nti wayogera ne Seeko omu n'akulaga nti Kurani ejja mukolerako. Okakasa otya nti Kurani si eri omukolako? Njagala Kurani kubanga bavubuka bannange bagendera bintu bwe bityo nti gobere victim. Olwairo okukwata muganda wange. Kituufu okumukwata si kirungi naye wali olabyewo gundi situation ki bweti efaanana bweti. Era nkakasa eno situation ffenna gye tusoose okulabirako. Okay. Abakyala nenga mwabeeranga bangi abakyala mwaddawa ddala. Abakyala mwaddawa. Abakyala nga mwabeeranga bangi nga mwalwaniriranga munnammwe. Ku luno ki ekyatuuseewo bannange? Bamita gavi akazindalo kaliwo. Wejje mu mute tugende. Bw'oba toli ready? Joe Itesa. Amukama waffe yeebazibwe munnange. Mukwano gwange. Wale ssebo. Kakati nze nteesa bwe nti tweyanziza otuweereza. Okay. Ensonga yange gye nnyinza okwogerako eri bweti. Nga ŋŋamba nti Hajjat ave mu mawulire. Ave mu mawulire goge mazima. Okutandika enkyalumu. Amukama waffe yeebazibwe mukwano. Amina mukwano. Nze ndi bampita Joana nsezidde wano Saudi webale kuweereza. Ntuusa okwebaza kwange eri gwe meya ne full figure ne kankubadde bulijjo byayogera nti no tetubiteeka mu bwongo bwaffe. Naye mwebale kye mukozeeko. Okay. Naye waliwo Bible weegamba nti nno aliisa munne ekitala naye alifa kitala. Ate ekitala ekyo tekijja kuva mu bbanga nedda wabula kiriva mufe abantu bennyini. Kakati omukyalo ono abavubuka abo kye bakoze tekibadde kirungi naye ate ali ku muwendo gwe gwasasulirira. Ate kibi. Nnyo nnyini ddala. Naye ate ne sitaani ennaku zino tatuma wabula yeesitukira abadde alina kusitukira mu abo bagenzeemu lwa nsonga nti kati yafuuka public figure nti nawaanaagenda embalala bamutegedde nawaanaagenda eggulu kamera zigenda bbeerawo. Okitegeera? Kamera zirina okumukwata kubanga yafuuse n'omusanga agutaddeko nnyo amaaso lwa nsonga nti hati alina okuteebwa bw'abanga teyazza musango era buli omu alindiridde ekintu ekyo. Yensonga lwaki kati ali public figure buli wamu era amawulire galina okumukwata. Mujja nakwekanga nga gamukwatidde mu ttooyi gy'aba agenze era kamera zo zimutaddeko amaaso. Kale tuyanzege nkiddamu bino byowulira si buvunaanyizibwako ndowooza z'abantu ssekinnoomu nkikuddiramu ebyo byowulira si buvunaanyizibwako ndowooza z'abantu ssekinnoomu. Evelyn akazindalo kalikako kaliwo yogera gy'osinzidde awo teese mu dakiika ng'emu. Mwasiibye mutya? Nsinzidde Jordan nze Eva. Kaakati
Deka Hajjat abeere mu mawulire ate twanditegedde ngu yagenze ku Nasser. Twandikitegedde. Ate Mukama ajja mukolako ate tannaba. Nze nkubuulidde yaakatandika. Muliro gujja kumwokya yagenda n'akwata Kuruhani. Nga byayogera tabiinaako bukkakafu. Nga lwaki oyo omuliro tegumwokya ng'akyali ne mu nsi. Gujja mwokya n'akabiina kasiriire. Yaakatandika. Mpulira n'obusungu. Swaitaani. Princess, Nzijaako. Nkaliwo. Mwasiibye mutya b'e Kampala ffe tuli Hoima. Hoima, y'osinzidde bakuyisaani amannya. Princess Janat. Princess Janat, oli Hoima. Hoima mugamba mutya? Tuli bulungi. Olumunyoro pa. Hoima buli wooyita baagala Hajjat aswale. Yeah. Hajjat yakyekoledde leero bukyanga lugula. Leero yaluggulidde ku pata. Bukyanga luggula leero yaluggulidde ku pata. Omanyi bw'atandise okuzunga buzuuzi ng'ate takyalina ne kyakola. Omuntu ozunga otya ng'oliko abantu by the way bamusanze ku Nasser nga talina n'amukuuma. Nga omanyi okubanga nga Yesu baali bamutwala mu Pilato n'amuguba ne bamuzunza eno naye bw'atyo bw'atandise. Naye ng'ate oledde kooti eri mu bantu. Oledde abantu bakirabye ngu mubbi. Ebintu by'omusajja abireke ayagala ddibisa ffe. Kale toyanzeke. Yonna kyoli kyogera mu maaso lubanga tulengerera. Kiza Yusufu akazindalo kaliwo osinziddewo muganda wange. Nsinzidde no Kajjansi. Kajjansi muli mutya namwe temwebase muli ku live yange. Nguganda tepe tukyebaka ebintu kati tubeera ku ssebo. Live ya meya temuvaako. Azze batannaako. Ekyo nkusaba kino ekimu meya lwaki tebakuba mukazi oyo n'omu-interviewingamukko n'omubuuza ebibuuzo bino wammanga. Olw'enso omukazi leero muwulidde awo ng'atagala kubya ebyapa. N'agamba mbu ebyapa babimuwa afunemu ebibye n'abaana be. Era ne yeewola miliyoni 15. Emiliyoni 15 ze yeewola ebyapa ekyabimuweesa abikyuse bidde mu manya g'abaana yakikola ekyo. Era eyamuwa miliyoni 15 baazeewo Haji naye yaliko mu kwewola miliyoni 15. Kale. Meya. Ani ali mu kulayivu wana? Gera maaso. Bane mu YouTube. Meya badde nkyagamba. Nti miliyoni 15 zagamba nti no yazeewola zakola kye zalina okukola oba tezakikola kuba ebyapa babimuwa mbwafunemu kopi atwaleko yeekutule ku kino ekyapa atwale ye n'abaana. Kale. Tujja kubira byonna byonna. Benza nyo tuyanzege. Bannange. Nina akantu ke mbadde njagala obbagamba. Mwabazanyisa media mulaika musaaga. Mujjukire guno omusango guli mu kamera. And our people, besijja kwogera nabo beetaaga abantu. Don't think they are stupid. Mubati batunulira abantu. Katonda mu byonna byobosinga okweraliikirira ye media kasita amawulire gakuboola weeraliikirire. Kati amawulire kasitola agakuwodde munnanga akaseera ketuddamu kakazigizigi nabo abantu banoonya numbers. Kati olina okubeera omwegendereza. Omusajja tasobola kufiirwa gundi mbugwe lwa muntu omu gwe kukyalabye ekiri ewa ku Nasser Road. Kukyalabye Jimmy. Bamuyitani ziti. Bamuyita James. Akazindalo kaliwo then oluvanyuma Jusha ajja kuba ateesa James kazindalo kaliwo.
Jebale kusebo. Neyanziza nnyo jebale kusebo. Kale tanajeba. Nsoko kwebaza webale emirimu gy'okola wano tugiraba. Obulowoozo bwange bugenda kuba bubiri oba busatu bwokka. Ekisooka ndabye Hajjat bamuyeeya buyeeya. Okuyeeya kiriko obulabe bwonna. Munnago nso okubeera omusango bullying and teasing oli asobola okukireeta n'alaba nti oba oli awo. Ekyokubiri mbadde nsaba nti kale ekyo ekirowoozo nkitaddewo kakati ekyokubiri bw'obeera oyogera ebintu bino nze kyenzudde waliwo abavubuka bangi oba abasajja bangi tukuwuliriza. Guno omulamu oguliwo guyinza okuba nga guli ku Hajjat naye abavubuka nga era mukyala Fulufiga wagambye mu ngeri nnyingi nnyo abali mu kunyigirizibwa mu bikanga ebyo. Bw'obeera nga oyogera try to advise us. Kuba tuli eno tuwuliriza try to advise us mu ngeri ez'enjawulo z'onooba olowoozezaako zonna. Tusobole okumanya engeri ki bwe tweyambamu with your advice. Sebo mpuliriza. Tuva amagambye nze sikkiriza muvubuka yenna adda mwawe katemba w'okuyeeyereza omukazi n'okumuvuma naddala n'okumuyisa omukazi ku street e Kampala kusimala ku gundi. Ekyo so sigera kuyimirira na muntu yenna. Zusha. Ejabale kusebo. Kali mukwano gwange nawe jebale. Enviridde eno sayidize Kawempe. Kawempe. Muri mutya abantu be Kawempe. Tuli bulungi. Kaakati ndowooza Hajjat ekintu kino kyamutagalako mu kusooka ng'akola interview. Yali tali consistent. Ye kennyini yagenda n'akwata pasti ye n'agidraginga ng'agezaako okuleeta nti gine ex wange yankola bw'ati n'ankola bw'ati. Ati abantu mu kugatta dots nga tezikola makulu ate ba ex bavaayo baleeta proof eriwo nkugamba nga buli kimu tekikwata makulu tekigatta buki bulungi twaga justice y'omwana naye Hajjat kennyini yaleeta akavuyo musango gwe ku media kati abavaayo abamulumiriza ne bayitirira nga bangi oba okitegeera kino kibayita okunyigiriza ennyo ennyindo kati abasajja nga bw'olabye basituse balaga obutayo mativu kati Hajjat gugamba is very unfortunate yavuddeyo nga Saddaaka. Nti nidda twagala justice yaffe ng'abasajja. Ekyokubiri Hajjat omusango guno claims ezibaddewo nti Hajjat ofooginga olimba okola ki okitegeera. Nasser abasinga bonna tugimanyiiko nti bw'oba olaga okufooginga document that is the right place to go. Kati kiba kikutwalayo mu kaseera kano ng'okimanyi buli omu akusonzemu olugalo. Kiba kikutwalayo oba okitegeera. Oteeseza bulungi nnyo. Nkiddamu bino by'owulira sivunaanyizibwa ku byo wabula ndowooza y'abantu nga Ssekinnoomu. Okitegedde nze ndiwo okubeera mu kubiriza program ebisigadde abivunaanyizibwako yo yennyini. Agamba atya ogiwa bamuyita Kayesu. Order from Matete, nkubuuzizaako nnyo Kayesu. Is it Scobie? I remember you. Oba yerinnya. Akali nkubuuzizaako nnyo Jesus bikoze bityawe watyawo. Oba son of oba daughter of God. Yeah, I love you so much. Janati oli otya? Janati akasira okali meyo gamba otya seba. Meya wavaawa. Gamba otya? Ndi kwogera Janati ava Nsooba. Nsooba kisangibwa wa? Mulago. Yes, genda maaso. Nze meyo ensonga gye ndaba ku nsonga ya Hajjat gye mwasinga okukola eyasinga otukwatako nga ffe abazadde. Mwatika omwana mu mawulire so nga bulijjo muleeta omwana ono nga mubikka akagundi maaso senga mwaleeta ensonga z'omwana ono mwana muto tanatuuka kwesalirawo lwaki temwamubikka kamera ne muwaayo omwana w'omukazi awo ekibuuzo n'ekirala Liriza katono nnyo. Ekibuuzo wekijjira ebifaananyi byavaawa. Anti bannamawulire bulijjo namwe balina engeri we bakikola lwaki bakikola we batyo. Kati ekirala kyendaba ffe ng'abazadde abaazaalako Hajjat atuvumaganyiza babba baffe balina abaana baffe be bakuziza nga si be babazadde. Kati ekifaananyi kyawadde abasajja abo
kifaananyi kirala nnyo. Kati omusajja agenda kwesikamu abaddewo omwana wange obuyambi, kati agenda funamu endowooza endala agambe kino nkikola ngenda funiramu wa. Oli omusajja ali mu kkomera kituufu talina musango, byonna tuze tubifolowinga. Era abantu bonna balaze sayidi ya Haji yonna nti tuli ku sayidi ya Haji. Kale tuyanza nnyo tuyanzege akazindalo kali wa Franka akazindalo kakano nkakuwadde osinzidde ludda wa era gwani amanyi Sebo meya nze Frank asizidde ntinda sebo ndinda muli mutya bannaye tuli bulungi tufolowinga waawe bali kufolowinga bataata meya nze njagala kwebaza ekintu kimu ye taata okoze oli mugwama oli omutuufu teweekubidde sayidi waliwo abantu bengeeza empulira ku zitivi ezimu nga batadde mbwe amagezi g'okusoma mu guno omusango nga bagezako okukakanya fulufiga ate bagambe nekino nti nze bwe mba mpita wano abantu siiseeko ttiimu bonna mbayita nange mbale suubira kumpita kiba kyenneewuunyiza buli muntu yenna muyita wano weereza request kati saagala mugaye mu program eri sibamanyi kyokola amabuuza genda maaso nina ensonga zange ziringa 3 zokka ensonga esookayo kangisookereko banange enkumbi yo mugirabyeko ekyokubiri omusango guno nze njukira gwe ne fulufiga mwe bantu be tulina okwebaza ennyo kuba guweze kujjamu abantu bebayita bamagezi nga bakunale bonsereko nga mwe mwamusookamu kati we mpulira omuntu agamba nti bajja abantu abatategeera batasoma mu nsonga zino ng'ate abatategeera bebayamba bategeere okujja mu musango guno awo gwe abatasoma nawulira abantu nga basayimu ekitala we balekozesa bwongo obwo notakusa emotions na mutima gwo nosalawo okukozesa obwongo bwo nti ekintu kyogera nga tewekulesade oba aji kinaba kimulidde yamanyi n'okusinzira ku bitulaba nti kiraganga so ate nze bannange nange saagala kusayira Hajjat mu kisango kubanga tebandaba mu disitulikiti oba Hajjat oyinayita wano oyina kukoma wano waba abadde ku Nasser buli omu akiriza obubeera mu Uganda fena yaffe Uganda nze nzijukira edda nga ndi mutebwayise abakazi balinga bamuyosula abaana mu ttooyi naye nga olunaku poliisi yokutte ku mukazi asudde omwana mu ttooyi abantu bakungana bambi kale nze omukazi akawasiramu nange ekisabami nga ndaba kati alinyaga ate yasumba omuntu mukumbawumba tuveewo so njagala kwebaza sinza kugera nebimalayo tukwebaza munange ologodde ogwotuwa mugenda maaso tuweereza muganda wange weewaawo toyanza nnyo toyanzege Luba TV wegwenyaniriza akazindalo sinzidde ludda wa mukwano gwange amukulu Franka nayanziza ye mukwano gwange nze mukulu Luba Siraji nsinziira wano seeta mukono muli mutya abantu be mukono gye tuli tukulaba nnyo weewaawo baligoberera ne kutingisha mubeerako ku KBS TV tubeerako ddala muganda wange mwagisifuula yammwe kati lwakuba oludde kujjako eseeta eno komeeyo tojja eno eseeta nja kujjayo tofaayo akadde konna nja kubasalako mbeera yeeno kyova olaba seera ebimu twerekeza ne supporting nga zino live n'ebirabo tuba tesobola kukwata kaashi kuleeta ebirabo nze njagala osooka okwebaza gwe personal niwe siteesa nnyo bingi ku nsonga ziri tulabye live abamu beeyita abanene natateekawo kino kyokola nti ye waaba alaba ani Saimo yaliko yalina okujja ku live Kabanda yaliko yalina okujja ku live open discussion kuba mayi kuliko abanene mu gavumenti abagigoberera then teeka akyawo lyobonkwata kati nkutadde ku live ndala nnyo ku batiktok abakola amawulire n'abakola live ez'amakulu gwabasinga kakati kangende kwerekanira kwevumirawo bolowooza nti wano yingirawo okuvuma wano terikola kyekyo kyennyini meeya kati kangende ku nsonga ya Zubula kyasinza okunumya omutwe mu guno omusango kwe kubanga waliwo ensobi Zubula zaali mu kukola ng'ate abamuwoleza tebali mu kuziraba omusango lwedde guli mu kkooti lwaki oddukira mu ministries endala bosigale nga batunula mu guno omusango waliwo ensobi gye yakolera Wannakiwala Kiyingi nga poliisi weba yansi ndala baali balina kumusibirawo ey'okujja nalagendanga muntu nga zanjawulo naye nakati era akyatambula bamulese eyo ensobi emu nze nsaba Zuula waba mpujiriza nze sigamba mbuzuula mutuufu oba Haji mutuufu akakanemuko social media agyesonyiwe omusango guno gudduke
mpola ne social media erika abagezi bali mu kudiginga deep nti mu musango bakubamu ebituli. Kyemanyi naawe meya olina ebituli byola banogamba naye wano yokyeza teyandikoze kino. Oba nfuna bulungi. Neyanziza muganda wange bampita Lubasiraje seeta mukono. Wewa tuyanza nnyo tuyanzege ekiddamu ebyogera mu maaso okubanga ogoberera si bya MC Meya ng'omuntu wabula bintu by'abagoberezi oba abawuliriza ate era abalabi. Kiddamu ebyowulira si byange ng'omuntu wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu. Sham akazinda lonkakuwadde mukwano gwange osinzidde luddawa. Nze ndi wano USA. Meya tukwebaza weebale nnyo ogoberera ensonga zino. Amena. Naye nze ndi ku side ya Haji naye bambi olwaleero mpulidde bubi ku nsonga ya Hajjat engeri gye bamuyisiza mukozi mukyala maama wadde byonna bino weebiri naye like you know nze kimpisizaamu obubi ng'omukyala kye bamuyisizaamu. Exactly ng'ate maama kozi naye alina abaana like you know wadde bino byonna weebiri bati mukyala ekintu ekibakoze kirungi kukikola mukyala munnaffe wadde kikusaidia Haji. N'ekirala kino kyempulidde mbu ate kati waavuddeyo bagiyita ki akatamba enkumbi right? Ate kati naye ayo kyabwokya yasooka n'abireka like you know nebikavaayo kati kozi teyabijjaayo luli kati omwana gwe baakwata 2 years gye tuwulidde mbu ate essaawa eno balina enkumbi. Hajjat awo simutegedde naye nekyakye mugamba nti ave mumawulire Hajjat muleke abeere mumawulire Hajjat tumutegeere abantu bategeere ensonga like abantu nti bayita mu bizibu bingi abantu Hajjat kibawe ekyokuyigirako abakyala batayagala kukola abalinda eby'abaami kibawe ekyokukola nti abantu balina okukola abakyala tulina okukola tuve mu kulindirira ebintu by'abantu abasajja bye batukoledde nti gwe omukyala bw'ofumbirwa omusajja yalina okukolerera so mumulekaayo kye abeere mu mawulire abantu kibawe Hajjat kabeere ekyokulabirako. Meya nze bye byenyange. Tuyanza nnyo tuyanzege Shamu bwe bali kubanga ogoberedde bulungi nnyo ate n'olambulula bulungi ensonga kiddamu eyo ndowooza ya muntu ssekinnoomu sigivunaanyizibwako okitegedde ekintu ekyo sivunaanyizibwa ku ndowooza y'omuntu wabula ekyange kyakubiriza proud moma of 4. Yes, get a mass no test. Podi mama? Jebale kumeya. Kali mukwano gwange nawe jebale kodia. Jebale kumeya. Bana wanatwagala discipline obatu bikole myo Wanji nyabo? Daudi mama ngandi Saudi Arabia. Yeah, oli Saudi Arabia. Daudi ngandi Saudi Arabia kakati mukwano. Nze nyine ebintu ebinsobedde Hajjat naye atwokeseza nnyo twali tiimu nali tiimu Hajjat naye Hajjat yanvuzeemu supiidi omwana w'emyaka 12 gy'amanyira nti kati essuka gye baasoboka okwebakako ne Haji ngiteke ate eddakiika emu nti ate n'enkumbi yino weeri kasupiidi ndaba Hajjat tuvuze kanene atutomeza nnyo. N'ekirala nze wendabye Hajjat ng'ali ku Nasser nenjijukira mwana wa brother wange yakava mu kukomera emyezi 2 egiyise naye nga bamusuye emyaka 2 n'ekitundu lwakumuwayiriza mu yakwata omuwala naye omwana gwe yakwata n'okukwata yalina olubuto lwa myezi 2 n'ekitundu yali amala emyezi 6 kitundu mu kukomera oba 7 omuwala n'azaala kati ndabira ddala nga Hajjat agenda okukola agenda kufuuyinga ipapula bali batukola. Webale kutuweza. Vale, tuyanza nnyo tuyanzege webali kwako ogeze maaso. Decision is fair and no. Waliwo abagezaako okukwata mu kalive kano. Kale naye live is not okay. Kale. Hatugende maaso. Gundi Sky owejjemu mute tugende maaso n'okubanga tuteesa Sky genda maaso n'okubanga oteesa. MC Meya jebale. Kale mukwano gwange nawe jebale. Naye MC Meya webale goberera nsonga zino. Webale kusiima osinzidde waddiya era amannya gwange. Masanafu wano. Masanafu. Okay. Ekisinga okunnoma musango guno ogwa Haji ne Hajjat. Hajjat kukeera ku makya n'agamba nti nabaana eri kungulu
manya kyekyasinga n'okutusikiriza okujja mu musango naye bannaye nga simbalasi yekozesezza omanya otya nti omulingiza omwana egundi ogirengera ekirala Hajjat okucacyala kwali mu kucacyala kiraga talina bujulizi bumala omuntu alina obujulizi MC Meya nga byogera bituufu lwaki batatereera ekirala kigenda mwennyini nkiddamu abatugoberera wano kyemmanyi nammwe abali mu kuyaya n'okujja bw'omala okutuuka wano okuuma district otuleetawo kombeera wemutinge olinde tegedde kale sikayi maliriza wumbawumba ekyembadde ŋŋamba nti obutambi bwa zaakola bungi yasooka n'ayogera ebitakwatagana kati ali mu kwogera bitakwatagana bwe banaabireeta mu kkooti gusigala gumusinga so waba alina evidence emala atuule wansi akkakkane ng'omukyala nze bwe ŋŋamba Meya we alituweereza mukwano timisha vibes tubeera timisha vibes mubeerako babeerake yonninsiima akazindalo nkawadde gwe yonninsiima Meya gyebaleko boss mukwano gwange osinziddewa ndi Dubai muli mutya gye tulikkiriye ogamba oteeyo mukwano ku mulamwa yeye nze kye ŋŋamba weebale kale byonna byokuby'okola we appreciate but these people with the audience we should stop criticizing because even us tetumanyi kyekituufu ekiriwo okitegeera oyo omukyala okubanga yabadde ku Nasser trust me you can't forge medical documents in Uganda please they should get serious someone should not be primitive to that extent yabadde agenze ku Nasser ku forginga mpapula you know even though someone alina case mu court you have a right to move anywhere you want ekijja nga munnauganda tekikujjako mirembe okutambula naye trust me mu Uganda tulina mob justice balina nnyo mob justice they will kill that woman over stupid nonsense you know someone comes out starts uttering out nonsense mbusimanyanga alabika yabadde agenze ku Nasser kukyusa please Ugandans we should leave everything to the court webale nnyo Meya tuyanzege mukwano webale kubanga otesesa bulungi nkiddamu ebyowulidde sindowooza yange ate sibivunaanyizibwako nze gwange gwakubiriza program neba nga atwegifuna bulungi nnyo Black Pearl Saints kazindalo kalimu mukwano gwange teesa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ye mukwano gwange. Meya gyebaleko. Male mukwano nawe gyebale. Webale kuteesa tukugoberera nsinzidde wano Alabama. Alabama US. Okay. Badde mpuliddenga Bama. No, Alabama. Okay dear. Bane webale kuteesa. Amina. Okusooka kwa byonna nze amawulire gano aga Hajjat bwe gajja bannange gankwatako nnyo. Nzijukira olunaku lwe nasooka okugalaba. Nali ngenda na kusaala. Nagenda ku sujudi nga nkaaba amaziga amayitirivu. Kuba bannange kyali tekikkirizibwa. Naye ate bwe nagenda nengagoberera nagenda okulaba omukazi alina ebituli biyitirivu ate obusungu bwannuma. Nempulira nga n'amaziga gange oba nakaaba gaaki ate nentandika kwesaasira nga nze omuntu. Kale yonna nga tuvuddeyo. Olwaleero batulaze nti balina obujulizi bw'ekigoye nga bw'okiisa ekigoye. Emyaka 2 emabega. Omukyala bw'abanga yategeera nti omwana we yakwatibwa. Weeks emeka 2 eziyise emabega oba emu kitundu ya. Omwana oyo w'emyaka 12 we baamukwatira kuba kati wa myaka 14 amagezi yagajjawo okutereka ekigoye ekyo era kyali luddawo okutuusa omusango omukyala lwaguleese mu mawulire. Mpozi n'ekirala we baagenze mu kkooti babadde balina okumanya nti balina okugenda n'obujulizi. Obwo bwe bwandibadde obujulizi obusookera ddala. Lwaki babuleeta baasose ne bagenda mu kkooti ate obujulizi bubulako kati ekigoye kyafubutuseewa. Lwaki babuleeta kati? So kale ekyo kibuuzo nkyebuuza
mpozi n'ensonga endala newankubadde nga njagala obujulizi bwa Haji justice ewa Haji leero bwe ntunuulidde akatambi abavubuka nga bakuluusanya omukyalo oyo nganze omukyala kinkutteko ne mpulira ennaku y'amaanyi ne ngamba omukyalo oyo ayina abaana waliwo abaana be abali innocent teri ayagala kulaba maama we nga bamuyisa mu mbeera eyo nga nabo balina ki abazadde weerekeramu kali ak'obuntu n'ogamba kale tulumwa naye justice will be served yakwata ekitabo Quran tebagizanyirako ne banakumpanya ne bakumpanya era amazima gajja kusigala nga amazima gajja kuvaayo bane bannayuganda tukuume justice balemena kweteeka mu video obwo kubanga biyinza okubackfiring abo n'abadde mu video nga bamukuluusanya ate ne bigenda bikomekerera nga ate nabo bali mu buzibu. Kale tuyanza nyo tuyanzege wabali kwanga otesesa bulungi nnyo mukwano gwange ndabira abo mu America. Kale sebo mukama abankuumire. Amina. Meya jebale ko sebo. Ani akuwadde omuzindalo nga gwe obadde kiso. Kale tesa tulabe. Meya kakati nze kyenteesa. Era osinziddewa? Ndi mu nsi y'e Kata. Genda basi. Kakati meya nze kyenteesa ogambye Hajjat ave mawulire. Hajjat bw'ava mawulire tuba tetugenda kufuna biki ebigenda maaso ku musango. Yes, tubirindire mu kooti. Neda ate we tulindira mu kooti ate bagambye abantu tebakyabakkirizayo mu kooti. Tugenda bimanya tutya? Abantu bagenda amawulire tegasobola kuva mu kooti tebakulinde. N'ekirala singa abadde yava mu mawulire tetwanditegedde nti oba omwana yalina enkumbi oba yalina biki tetwandibitegedde nti oba omwana bamukwata emyaka 2 emabega. Kitegeeza alina osigala amawulire abeere ng'atuwa updates. Kale tweyanzisa. Okitegeera n'ekirala meeya watugambye ku live ya Nudini ntege mbuno ogenda ku poliisi kulaba ki ekyatuuseeyo. Kubundi ku Jinja Road tabaddeeyo bamututteka ntegedde luvannyuma ate yabadde ku CPS. Okay, kati totubuulidde ki ekyagenze maaso awo totugambye. Olaika wakatuuka butuusi sweetheart twogedde. Nabaddeko okuva nga wakatandika. Kiki kyotafunye? Totubuulidde we wavudde ku poliisi ku CPS kuba twalabira ka video nga bamutwala. Jinja Road saagenze ku CPS. N'otugamba ogendayo ku CPS olabe ki ekigenda maaso. Saagala kumpanda bigambo yange mba njagala mbagambe ekituufu. Meya nze nabaddeko ku live nga nkulaba. Anti kyetegeeza nnyabo njagala ompulirize buli genda agenze ku CPS agenze ku Jinja Road gye nabagambye. Ku Jinja Road bangambye luvannyuma nti ali ku CPS. Okay, kitegeerekese mukwano tewali tabu. Yawe akazindaalo kako. Tesa naawe nsinziddewo era gwani. Nze yawe ku TikTok naye amannya gange nze Mubeezi Enjo. Nsinzidde wano Dubai. Abe Dubai balungi? Gye bali balungi si nnyo nti bakwata enkya n'eggulu naye nga nze ndi bulungi sofa. Kale Tesa mukwano gwange kumulama. Ana ye mwebale nnyo mwebalire ddala ye mututuusaako tusiimira ddala. Naye nze njagala sooka kwogera ku nsonga y'abantu abavaayo ne batandika okuvumaganya. Simanya nga Nnyo ono teyasoma, simanya ku Lukuga teyasoma talina kubeerawo. Baani abaasoma be baagala babeere mu musango basasudde balooya. Lwakuba nti abantu ze bantapuse bubi era bantaputa bwe kyobola maze wano bwe bampita abantu si tiimu ki ojja n'oteesa by'oteesa. Full figure oba yasoma oba teyasoma ekyo tekimutyako pulezidenti w'eggwanga bwe yalonda nga pulezidenti advisor kyovola bati buli ofiisi yetugenda teryamugoba teryamukwatako tenyagala mutegeere mukyala bamuleke wadde kale amanyi okuyitiriza n'akozesa obusungu n'avuma
naye nga full figure ayimirira ku mazima nga ffenna ffe twayimirira ku mazima g'omusajja oyo nga gwe tuwagira ate nga tuli bakazi lwaki twawagira musajja kubanga atukwana kubanga tulina we tumuyita kubanga abakazi bangi bagula kati nze taata wange yafa guno gwakasifunanga justice nga mukazi yatta taata wange era bw'abanga mukazi yazze ng'alina ensonga zizaleese mu mawulire nze sisobola wolereza mukazi sisobola abakazi babi nnyo mbadde nsaba katonda w'eggulu katonda wa kuruhani oyo ayimirira mu kuruhani atandika otambuza omukazi oyo tajja kumuganya kutuula takoba bamukubye emiggo oba bamwokyezza era bajja mukola ekikyamu kuruhani tebagizanyirako n'obulimba n'eddagala lyabadde aloga ebbanga eddene bituuka ekiseera ne bifuluka ne bw'oba oloza emyaka mingi abakazi mbadde mukimanyi nti baloga abasajja ne batuuka ekiseera ne betta n'okwetta oli naye tale nga mukazi ya mulozi taata wange yafa n'omulambo ne bajja ne bagubba ne bajja ne bagubba n'okubba ne bagutwala yatuleka abaana yazaala abaana babiri bokka mu nsi yafa alina emyaka 27 basooka musuula ku accident n'atafa ne bajja ne bamutega obutwa n'atafa ne bamugendera ku musawo omukazi oyo gwe yasulanga naye mu nnyumba taata wange maama omukazi oyo ng'aleeta omusajja mu nnyumba taata wange we yabasobola kuba tasobola kwogera neyegadangirangaawo taata wange ng'ali wali ng'aleese omusajja mu nju n'afa bubi nga muvubuka muto bw'abanga omukazi oyo ayimiridde ku bulimba katonda w'eggulu asala amazima asala omusango gw'ensonga agenda mulamula bwekubanga kufangera abadde azungazunga ye ne bamukuba era bajja mukuba bamutte bajja mukuba taata wange siina kifaananyi kye wabula ku bwongo bwange kwali nduddo ne bwembuuza senga wange ne bwembuuza nti tebalina kifaananyi tulinga bataazaalwa musajja naye kyemmanyi okufa kwe mukazi eyamutta bw'abanga omukazi oyo byakola amazima kona muggulu nti bya bulimba era badde yakutiisa musajja bintu bya bulimba amazima katona muggulu agenda kisasulira ekuno gwaka emyaka giise mpulira njagala justice naye simanyi katonda lunaku kirwalimpa sirumanyi naye katonda w'eggulu omukazi oyo agenda kukisasulira byonna ebyo mulaba byakola byazunga byaddeno byaleri taganya kutuula ekibire kimuganya kutuula wansi ajja wunzika aluguzeemu akaba mwebalire ettala omuwala oyo bannayuganda abangoberera yazzeeko mu inbox yange emboozi ye yaginyumiriza nandowooza mbadde sinnamuwabudde ng'oli omuwala omulala twasembayo okubeera naye wano naye waali naye emboozi ze ekyanvugamu sipiidi naye tenjagala obategeeza wemuting a boss kakati emboozi yaginyumiza naye ekyamazima kiri nti nga kajjaamu kangi kyengenda okuwa ekitiibwa nkiddamu kyengenda okuwa ekitiibwa mu zino ensonga ze tulimu muntu yenna ng'olina okunyigirizibwa kwonna kw'oyitamu ng'ozimu inbox nga sinnakuddamu nyinza oba sinnakuddamu lwakuba nti sinnafissaawo kadde kakkakkana naye ngenda kuyimirira n'omuntu oyo ayimiridde ku mazima omuntu oyinza okwawukana nange mu njogera naye notakozesa ate kulowooza kwa kisiru kuvuma azifu nti nze ndi katonda kino njagala mbagambe nze siri katonda kulowooza mu ggwe ky'olina kulowooza nange nsobola okukolayo endowooza olumu ne twawukana mu ntegeera so leero nyinza oba nga bulijjo okukolera ebikunyumira naye nga ku mulundi guno sikukoledde bikunyumira so it's better ng'omuwala oli wazze ttiimu Hajjat n'ateesa bulungi nagambye tukwagala nnyo webale kuweereza bulungi n'ebirala so usooka ng'oli ttiimu Hajjat oba oli naye teesa mu mbeera ey'obugunjufu so kyova tekigenda kunzijjako kusigala nga nkola ku nsonga bwe zityo abaana simanyi oli ku kyeyo kampuni yakutwala yakwesamba eri awo gwe just mpeereza nnamba ya kampuni eyakutwala mu byonna gwali mu kiyumba ng'oli stranded ky'oba osooka okulowooza kyokka bakiyita namba oba kampuni eyakutwala ky'oba osooka okulowoozaako kasita ogiŋŋamba nompa n'ennamba
oba agent yakutwala kulepoka. Brenda Tesa akazindalo kaliwo wajjo osinzidde. Jebale ko ssebo. Kale mukwano gwange nawe jebale. Wanji taliyo pavuta bameta pavuta wejje mu mute sobola okufa okuteesa boba nawe toliyo kubanga request ndaba nnyingi nnyo wejje mu mute oba ye pavuta boba toliyo nga tugenda wa witidi pavuta naye taliyo witidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yetata wange nkulina njogedde naani okusookera ddala. Oyogerako ne Juma okuva Embarara. Embarara gy'olina ogamba ki? Ndikiri ogamba ki? Wene kyombo? Ati nyina ensonga. Ate omunyankore takumanya omuntu omunyambalo takubasa nagamba lunyankore kawanti nsakanda oli mbega? Nze kye mbadde nteesa. Omukazi oyo okuva bwe yavaayo n'agamba nti nno byayogera byonna bituufu n'akwata ne Qur'an. Bwe tumukwasiza Allah y'aba amulamula. Neyazizayo neyaziza ddala. Kale tuyanza nnyo tuyanzeeko ekiddamu by'owulira si byange sinze ebivunaanyizibwako eyo ndowooza ya muntu sekino omufeva akazindalo nkawadde ggwe. Feva bw'aba taliyo bane munansonyiwa bwe nkuyita emirundi ebiri nga toyitaba nga tugenda ku mulala. Twino Omugisha Obedi. Akazindalo kaliwo wajja osinzidde taata. Nsinzidde wano e Kampala mpitibwa Obedi Twino Omugisha. Ni mukwano gwange. Njagala kwebaza bambi olw'ensonga zino z'oleese naffe tusobole okuzoogerako. Amazima amatuufu kambabulirize ndi musajja mulokole. Naye nga Bayibuli egamba omuntu kasita oswaza omuntu muno mu lwatu ne Katonda akuswaza mu lwatu. Kino ekintu Hajjat kye yakoze amazima amatuufu yakisiga agenda kikungula. Njagala mwena abali wano muteekeko amaaso gammwe abiri. Bw'abanga yali alimba kubanga tezina bukakafu gamba nti alimba. Bw'abanga yali alimba tukkirize nti Katonda ali wakati w'omusango guno. Amazima amatuufu ndabye omusajja Haji bukyayingire komera. Omusajja agezezaako okulaajanira Hajjat asobole omusonyi wave mu komera. Naye Hajjat talinamu yadde akeekuba mu mutima akwata obulimba n'abugatako obulimba. Njagala ttekeko amaaso gaffe abiri Katonda agenda kulamula omusango guno aguli mu makati era buli awagira Haji yenna abeere mugumu. Omusango guno tuteeka guwangula mu linnya lya Yesu. Kale. Oteesezza bulungi bannange ekiddamu oba wateesezza bambi tukusaba toddamu kuweereza request. Oba wateesa toddamu kuweereza request. Wateeseza muntu gwetagala ateese oba oli wa Hajjat oba oli wani teesa. Babiri akazindalo kaliwo ojja kwejja mu miti watu oteese. Babiri ojja kwejja mu miti oteese. Wekiranga abantu akagambo mute bekaba awola bakalinga ka microphone kwatamu olaba muri bwakasaze amubuza timanyi kwejja mu mute awola bakasaze boba toliyo kale motivational speaker akazindalo kakuwadde mukwano gwa mukulu meya nkulamusizza. Weewaawo nange n'essimu nkuuti. Omanyi mbadde sikufollowinga nnyo naye mbadde mpitaayita. By the way nsinzidde wano n'akatoke Dar es Salaam kati nva Uganda. Naye amawulire g'oyo omukyala mbadde n'akatuuka ne ngasanga ku social media. Naye sina byakwogera bingi naye kye mbadde njagalamu okuwawulamuko kiri kintu kimu mu nsonga ya full figure nti pulezidenti w'eggwanga wakulabamu interest abantu kye balina omumanye.
atasirise kali Omutesa addako akazindalo kako bamita benteko mudiri bada akazindalo kako Mr. Mayor jebale kusebu kali mukwano gwange nawe jera kale sebo tukwebaza olw'emirimu gyonna gy'otukolera eyo abaami mutustandingiddewo nnyo okulwanirira eddembe lyaffe gaffe abasajja kakati kyembadde nteesa nti omukyalo oyo abaana bwe yatadde mu lukatemba baba alowooza future yaabwe eyimiridde ku ki amazima ddala kubanga omwana oyo n'abaana bonna omuntu yenna anaabagezaako okunoonya future nabo nti kumukwata kumuteeka waka ye abalowooza banaabalowoleza ki kati nga ffe abavubuka abanoonya ababeezi talowoozi nti n'abaana balina emizingo egy'amaama kugamba okusinziira kuyo katemba gwe yatadde mu baana ebintu ebyo si bingi n'akamu abaana yabatadde mu kintu ekibi ennyo kati bwe mbampombaawomba muzeeyi wange ebino ebintu tubikwata empola na bwegendereza mob justice akendeere omuntu kati ngajja tebaba musanze mu kkubo buli kimu babireke ate nakuko nasanze ngamba bakoze bubi bali sosi ne bakuŋŋanya evidence yabadde ayagala kufuujinga biki ebintu ebituyamba okukikozesa nga evidence mu kkooti nti yabadde ayina ebipapula byafuujinga bikwata ku kino nekino kale neeyanziza nnyo neeyanzege muzeeyi wange neyanzege bamuyita Suubi akazindalo nkawadde gwe Suubi akazindalo nkakuwadde Suubi Teesa akazindalo nkakuwadde bamusizaako ssebo ali mukwano gwange nzamutayamba akansinzira wano Sweden naye waliwo ayitamu gundi gwe Hamadani wemutinge baba wemutinge sinzidde wano Sweden kati nze njagala kuteesaako nze nga nze kyeŋŋamba ku nsonga ya Hajjat eyo amazima gali nti bwebanga yessaawa nga Katonda atuusa akuvuddemu tukkirize nti Hajjat amuviiriddemu ng'ate anunula basajja kuba mutuufu mu Uganda guno gwe musango ogusinze gy'abasajja gizze gibaawo mingi e Uganda naye nga batuvunga ne giyitirawo naye bambi nga bangi bali mu makomera nga basibye ba bwereere naye nga teryawolereza kati tugaane nti Katonda ku luno amuvuddemu alage nti n'abasajja Katonda y'abatonda bitonde bye kubanga tujja genda tudde wano eno nga mutuufu ng'era bwe tuzze bagamba ne wabulayo n'omuntu omu akuwolereza buli avaayo akuba bukubi buli avaayo akuba bukubi abakuwolerezera wano bosanze ku social media abadde batakumanyi ne mu famire tetunawulira amuwolereza bonna bali ku sayidi ya Aji era bonna babiri bannange ono mukazi tukkirize nti yali alina byanoonya Katonda amuvuddemu buvi ate bw'akutte Kulaani n'ayongera n'abyonoona era tukkirize nti Katonda ayongera mubonereza ate n'ekigo ekyalese kyongera mukubya bw'oba ngamba omwana baamukwata dda ekigo ekivuddeyo kati lwaki teyakireetawo in the beginning ebyo nabyongera muvunza namukubya oyo omwana omuto yategera atya kikweke nkirikegera ne kiwa obujulizi ekigoye kati n'olwensonga eyo tupate foods nkubuuzizaako kiŋŋambye nti watiifu gavumenti nga yasasudde meeya tujje ku mwanyi naye banneyagalagawa era nze ŋŋamba maliriza meeya nga ŋŋamba omusango guno singa gusinga Hajji pozi nga mu gavumenti mulimu abaagala kutwala ebintu bya Hajji nga bwe batera okukola avumirire mu kukomera beegatte ne Hajjat batwale ebintu bya Hajji kwa Uganda byonna bisoboka tweyanza nnyo tweyanzege webale kuteesa nkiddamu enteesa gy'owulira zivuna ab'Esweden bandabire kale ssebo kale enteesa gy'owulira sigivunaanyizibwako ze kyange kyakukubiriza program ebyo nno birowoozo by'abantu sekinnoomu Hamkets akazindalo kako loya jebaleko meya kakati nze nina ensonga 3 nga we tugambye nti mob justice tekkirizibwa kituufu tekkirizibwa naye ate waliwo omuzungu kyayita nakyo intellect oba amagezi amazaale
amagezi amazaale ffenna tulina okuba n'amagezi amazaale naddala Hajjat oyo mu situation gye tulimu Hajjat ali public figure buli omu amumanyi ate ne situation gye tulimu nti omusango guli mu kkooti buli omu akiraba yagenda mu kkooti bamutumye evidence lwaki amuvinga n'agenda ku Nasser Road nga buli omu akimanyi Nasser Road bakolerayo bintu bya fojjala okusinga ffenna tukimanyi yali badde eyo yeewalayo nandiki gyasula ku nguudo endala zonna waliyo abakola printing waba badde ayagala printing photocopy gyebiri typing gyebiri eyo okugenda ku Nasser Road bwe ndowooza kubanga Nasser Road ekifo kiri public tolina omanyi kyo balinayo business okay whatever naye nze ntunuulidde in case abadde alina kyayagala oprintinga kuba tewali amanyi nti waliyo business secondly lawyer we simanyi lawyer ono biki byabadde bakola naye nga lawyer baba balina law firm in case balina documents babadde beetaaga mu law firms oba offices zaabwe ze bayita chambers wabeerayo printer computer buli kimu kye basobola okukolerayo lwaki aba agenze eyo ku Nasser kati buli omuntu yenna mu bwongo bwe ajja kugamba nti olaika obadde olina byofooginga kubanga incidence eriwo nti bakutumye evidence buli muntu ajja lowooza nti evidence gy'ogenza okukola olina byofooginga I had some people bagamba nti alaika ayagala kubomba oba kudduka alaika abadde agenze fooginga gundi kati buli muntu oba olina okutunula mu ndowooza ekyalowooza naye n'ofumiitiriza n'ogamba Hajjat alimba ate yali badde ng'agendayo wankubadde tetwagala mob justice naye naffe abantu ngaffe tulina okuba n'amagezi amazaale ng'ogenda okukola ekintu kyekyo sebo kale okozi omwami wasinziddewa opportunity girl akazindalo kaliwo mukwano gwange nkulamusizaako meya webale tuweereza ssebo webale kuwuliriza naawe era nakugobera nakundaba osinziddewa sinzidde katta mu kiyumba ky'omuwalabu ebyana biraza omwamo nditumu Hajjat bannange nze meya kyendaba mu musango gwa Haji ne Hajjat Katonda yayagadde alaga abantu be nti asinga sitaani okukola emu management nkubuuzizaako nnyo ndabirakalansi omugaye nti mutumidde kalyango emyaka gino basaalo mumba mwebase gera maaso n'okuteesa Bayibuli etugamba nti kyosiga kyokungula yayagala asiga obukyayi eri Haji ng'abadde amusasula bulungi nga Haji abadde amukolera bulungi ye yayagala amusasulemu bukyayi kati ku ssaawa eno Katonda ali kukola mulimu gwe n'ekirala Bayibuli erina weegamba nti olaba omuntu ateeka omutima gwe gwonna ku kintu ky'akola Mukama amusasula era ekyo ky'amusasula kiba kisuukundiddwa nga kyamuyiika ne bwe kiba ekibi bw'akikuwa akikuweera ddala kati kanzire ku nsonga y'akatambaala oba nkumbi bwe kaba akatambaala ko katugeze mmeeya nga kako nga wakeesiimuziza entuuyo zo nange nenkakwata nenkeesiimuza entuuyo zange bwe bakatwala ku DNA baawula nti zino ntuuyo oba luno olugoye katugeze bayambalamu bwambale oba basobola okwawula nti ono yayambala bwambale oba bahavinga sexi kati mu kino kyembuuza ekigambo penetration ne sexual intercourse okimanyi nti oli asobola okupenetratinga n'amala naye nga teyeegase n'omuntu of course masturbation walikola kakati kyembuuza bwe bakwata katugeze akatambaala ka Haji kuba Haji abadde musajja wa Hajjat si kyekyomeeyo bwe bakwata enkumbi ya Haji gy'abadde akozesa ne Hajjat katugeze ne bagiyisa mu bitundu by'oyo omwana banaabasawo bo banaayawula batya nti eno enkumbi yayita ku ngulu
kinaasoboka ko habe kirabika olulimi awulira balala ono habe y'omukisa bwe nkujja kati tegenda kuddira gwe nkubulidde kyembuuza meeya bwe bakwata enkumbi ya Hajji ne bagiteeka wansi w'omwana oyo kuba kati ekyo nakyo kisobokera ddala kuba tetusobola kukkiriza ffe ng'abantu kati nganze nti omwana ow'emyaka 12 amanyi kye bayita enkumbi era omwana eyali arepingibwa nti yaterekanga n'enkumbi asiimula amurepinze can that happen really osinziddewa ndikata mu kyumba ky'omuwarabu era ndi fortunate kale toyanza nnyo toyanzeege bannange ekiddamu tiimu zonna saagala mubeere mu comment section smart team gundi jangu microphone weeri oteese owendowooza wabula nkiddamu amateeka n'obukwakuliza obugobererwa wano tetuvoola tetukakkanya muntu wendowoozayo eri independent era sivunaanyizibwa ku biki ebigenda mu maaso n'obwanga bikolebwa wano nze kyange kyakubiriza program era ebyo byowulira by'abantu sekinnoomu agamba atya maviyo kubuuzizaako nnyo emubendaawo obalikubanga koli Abdul akazindalo kako taata wange Assalamu alaikum warahmatullah Jebaleko sebo webale kuwuliriza taata kakati nzizidde wano Washington DC olimu America sebo kakati America bagabakosi nenga nkomawo nga 10 omwezi okutandika ogwo so nina ebibuuzo byange nga 2 siri Muganda naye njagala munyambeko ekisooka engumbi kyekiki mba nemanyi boogera ku ngumbi erima kyoka kyemanyi so mbaliza bampulira ekyo nkitegeere bulungi ekyokubiri nawuliddeko Balamu ng'agamba nti simanyi tatanisha ne Hajjat simanyi bakolagana awo nabo nsaba kunnyonnyolako byebyo ssebo babambulire enkumbi etegeeza ki toyanzege Dennis akazindalo kaliwo soko nyonnyolo mu kutandika ku kibuuzo ky'omukulu kyabuuzizza ekyenkumbi Meeya we bali kuweereza muganda wange emirimu kino egitakusasuza so kansooka ennyonnyola omwami avuddeko statement eyo Naalongo Kitone yagireeta wakuba abateesa abasinga bakozesa kigambo nkumbi Balamu yawewudde ekigambo ekyo ne tekiri nti nkumbi naye Naalongo bwe yali akireeta yagamba essuuka omwana oyo gye yali yeebaseeko omulundi Hajji gwe yasooka okumukozesa essuuka eyo omwana yagikweka si nkumbi sooka era Naalongo Kitone yaleese ebigambo ebyo mbu Hajjat yabimugambye engeri gye yamuddusa wali ku kkooti baasigala bawuliziganya mbu nisha yakweka essuuka eyo yagiggyeyo kati eyo si yebadde ensonga yange nze ng'omuntu ensonga yange yeeno abakyala kuno simanyi oba bonna baaluzinga virginity nga baana bato nnyo naye mu bulamu meeya abantu abakulu oba omwami nga wali ofunyeko omukyala alimbeerera musobola okugezaako okukola ekikolwa ekyo emirundi egiwera ne 10 ng'omuwala akkiriza bulungi n'agamba tukikole naye ne mugenda okukola ekikolwa embeera ebeerawo nga takikolangako n'obulumi bwali mu kuteebereza okufuna nga tasobola teri muntu asobola kuhavinga sex at the first time asobola okukuba ennyumba y'enduulu ne bwe bakalina buli muntu n'awulira wallahi ago ge mazima then kyenjagala okwongera okutangazaamuko ku bintu bino byenzize mpulira ku nsonga ya Hajjat kuba ekinnyambye nti nze nali mulwadde nga ndi waka nempuliriza ensonga ki naye nze nali nfiiriddwako jjajja wange naye naweza ewere wiiki nga ne bw'onyumya emboozi esekasiseka esesa naye Hajjat ng'amawulire jjukira tujjukire nti amawulire Hajjat okumugwa mu kutu nishashi yamugamba muwala wa Hajji ye yagamba Hajjat n'atumya Nisha ku ssomero n'abimubuuza Nisha si yaloopera maama we Anaati ye yaloopa ki ensonga ye wa Hajjat amawulire ago bwe twagafuna kati tetwagala tuubisibwe nti Nisha yaloopa then n'ekirala
Hajjat si wadde mujulizi mu nsonga eno kubanga yagambibwa talina kye yalaba. N'ekirala mpulira nti Hajjat agamba nti bamutiisatiisa gyeyo omusango. Ekyo tekiri mu buyinza bwe. Ye si yavunaana y'ensonga talina looya mu kkooti. Gavumenti yevunaana, prosecutor wa gavumenti yali against balooya ba Haji. Kati kisaagala tubule mu nsonga eyo. N'ekirala omuwala oli bwe yaba yajja n'aloopa ensonga eyo, maama n'ayita omwana oli. Vidiyo y'omwana Nisha tetwagiraba. Tukijjukire, Nisha tetwamulaba, twalaba vidiyo ya Naati ate ayina ne vidiyo ya Nisha. Lwaki yo yagikweka era biki ebigirimu? Eyo ensonga nayo twagala tukole ki? Tugitegeere. Omukyalo oyo nze sigamba nti Haji teyazza musango, naye waliwo ensonga nnyingi ezitakola ki, ezitali mu layini. Ate ekikoze obubi yalina omujulizi ebyokumutiisatiisa. Kikyasoboka maama w'omwana okukola ki? Okusigala ng'amupokera ebigambo. Lwaki eyawaaba omusango yalina omujulizi asinga obukulu yamuterese? Ekintu ekyo si kituufu. So mpumbabumba ensonga yange ngamba amazima gali nti ne we tunaakola tutya Katonda byakyatulaga mu nsonga eno bingi. Hajjat ne banaafuna ne bamusibira wajja vaayo abamwogerako ku nsonga ze neyanziza. Weewaawo tuyaza nnyo tuyazeege yonna kyogera mu maaso n'okubanga otulengerera. Bannange munansonyiwa mube sinnaleeta kapusipiri kangi. Omuteesa ddakaawo toyina linnya. Dennis osinzidde obadde osinzirawa? Mukono sebo. Mukono kale. Omuteesa ddakaawo akuddirira waggulu awo. Taliyo? Osibye otya sebo? Ndi bulungi, oli otya mukwano gwange? Ndi sebo. Bakuyita ani era osinziddewa? Nze mbadde nga nteesa ku nsonga ya Hajjat eyo. Bakuyita ani era osinziddewa? Nsinzidde Saudi Arabia, bampita ku Wangala Anet. Wangala Anet, Saudi egamba ki? Saudi nnungi mpozi mmweyo. Nnungi kale, teesa tulabe. Nze nno siri ku sayidi ya Hajjat n'omulundi n'ogumu. Olw'ensonga kye yasookera ddala okukolera ddala ekibi, ensonga ezo kuzireeta mu mawulire. Kubanga tuzze nga tulaba abaana abatuusibwako ebintu ng'ebyo oba abantu abayogerebwako nti gundi yakutte omwana, naye tetumanya gye biggwera. Kwegamba tebikola mawulire ng'ate byono ebikoze ki? Webikoze mawulire. Ekyokubiri, wagamba nti Haji yawalampa akatanda k'omwana. Ekyo nakyo si kituufu kubanga baasulanga ne Haji mu buliri. Waliyo olunaku Haji lwe yavanga. Nze nganze sikkiririza mutogamba si kituufu. Nga nze si kituufu. Waliyo olunaku lwe yasulako mu buliri oba n'agenda okuzukuka nga talaba Haji mu buliri. Ekyeddaawo. Ekyokubiri, ekyenkumbi ekyo oba ekyekiwero kye bagamba. Ekiwero aleeta kya musaayi Haji kyeyegattirako n'omwana oyo kubanga waba teyafuna kiwero kyasookebwako ekyaggyibwako omwana embuzi. N'afuna kino oba kya mulundi gwakuno oba kwegamba nze sibitegeera n'omulundi n'ogumu. Naye ng'okutwaliza awamu Hajjat ebintu bye tebigatta ate mukyala mubi nnyo mubi. Kale tuyanza nnyo tuyanziza nnyo tuyanzege abantu byowulira ebyo birowoozo by'abantu kuba bakuolinga ogoberera manya nti abo bantu ekyo kye kirowoozo kye balina. Evasions Masaka. Meya gyebaleko sebo. Kale mukwano gwange oli otya? Ndi Eva Masaka. Eva Masaka muli mutya? Je tuli Haji. Meya kyenteesa nga nze omuntu. Omwana ye gwe bagamba gwe bakwata obukwasi. Yafuna atya amagezi nti atereka olugoye lwe bamukwatirako ebintu ebyo we bitaba bipange. Mwana alutereka, abaana balutereka batereka basaagasa abaana abo mpozi nga tayagadde. Bannange nga naffe
twaluzinga virginity nga tuli bantu bakulu naluzinga virginity nga maze senior 6 neno tetwafuna namagezi gatereka bigoye n'omwana ow'emyaka 14 tolimbye mwawo bituufu bye ngamba sirimba n'atereka olugoye omwana w'emyaka 14 bulwe bamukwatyako ng'ate bamukwata emirundi n'emirundi